siyinza kufukambula birungi nga ebirungo byekuba enyolerezi mikwano mbaniriza omukutu gwaffe guno olulasange online channel. Omukutu guno bwe gubaleetera ebyensonga naye nga okusinga gumanyikiddwa ku kusomesa awabeera okusomesa wonna we tugenda era nga nze Musisimbosa Geoffrey Munabusiro nkonge ya mvule nantakwira kye kimundire mu kwano gwange muganda wange Shonde ku kamera walinyo mukulu Gideon nkwebaza nnyo ate nga producer waffe ow'ensonga tutambudde naye olunaku olwaleero tuli wano e Masaka mu Buddu, tuli wano mu kyalo Nyendo, tuli wano mu Kigwa Mirembe ekisangibwa mu Nyendo e Masaka musaza Ssaabasajja eri e Buddu era nga wano tusinzidde okubaweereza ebintu eby'ensonga. Tuzi wano ku Kigwa Mirembe waliwo bingi nnyo ebikoleddwa byesinza kwogera kumalayo naye kambalageko kambatwale producer abalage nga bwe bitambudde. Zabyayi bitulituli kyali kyagulujja kikibula kyekisiba kamuli kansaze nga gukakonyeeko muti gwa nsuma kigufumita enkulu n'ento muzzukulu wa mugezi awubwa amatu tegawulira punde muzzukulu wa mpisa etuubye kubanga bwetuuba eri abaana baayo bantu ba Katonda bweza bamukasa n'abanamukasa basibo ne banyabo njagala okwongera okusiima bakabona mwenna ne bannabona abakkiriza abayimbi abantu abali mu kifo kino twekubireko mu ngalo ez'amaanyi abonasa ekitoleko tukimanyi bulungi ekiseera kya bwavu akasente katono naye ne weerekereza ku ebyo ebyakuweebwa bajjajjaabo noddiza eri Omukama Katonda w'abajjajja akwongera okukisa. Basebe bange njagala kubategeeza kyekijjulo kino kyakusumululwa Profesa Daktari Wasajja Kiwanuka jjajja waffe omulangirizi Ssaabalangirizi ow'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono tayinza kusituka kujja wajjajja waffe nga tewali kyanjawulo kisoboka. Asobola nyakwongera okubategeeza munnate ekikateekero omanyi waliyo ekiseera waliyo omusajja omu yayimbanga nnyo naye nga babasituka okuyimba ye n'aleeta naye n'asitula eddoboozi webakakkananga n'akakkana n'atambula omusajja oyo bamuyita Zizinga kakati bajjamu ekigambo ekigamba ani aleese Zizinga mu kwaya kubanga omukulu Zizinga munnamawulire w'enzikiriza eno mu Masaka disitulikiti tukusiima n'okukwebaza olw'omulimu gw'okolera enzikiriza eno webali nnyo webali ddala mwetegereze ataddeko masiki ye jjajja waffe Zizinga akoze omulimu munene okubunyisa enzikiriza eno webaliro ddala Katonda w'abajjajja w'omukisa tonanamugereka omulangira kkubo ngenda kumwaniriza ku kijjulo kino era kwogenda okunsiba wano ndege nga nkuwadde omukisa ate nebyange emitwala leero kabona sikitolekomulangira basawo ne banyolo nazze nga nina akadde katono era nga nina omukolo omulala gwe ngendako naye tubadde twegeryamu ne kojja Kanywabirozi kojja wange sekuzaale mwana wanki kubanga nze ndi kojja wange abamuzaala bankima ate ye kojja wange abazaala babeca abava mu Ssekabaka Kamaanya ekasenyeje abakulira mu kika eky'olugave obwakabaka musaanyeewo kojja n'angamba tetuyinza kuleka bantu bano tugende nga twazze ku kijjulo kya jjajja waffe ekkubo nga jjajja waffe tatuwadde mukisa. Akikole jjajja agenda kujja mu saaviisi eno ate mulabe bwe kikwata omuliro. Abasaba ne banyabo nga n'ekyo maze kiwusa
kino kigwa mirembe mwaze kusaba mirembe si weewaawo saagala kudda mu bigambo bya lipooti yonna mugiwulidde kyatugenda kubeera walusi tugenda kuteekateeka enzikiriza yaffe naye obujjajja ku nzikiriza eno kugamba ki bamenkye bugamba asooke nanyulire maama nabinene maama nabinene ebirinako abantu bakulabe nabbona oyafiiriddwa yali badde mulombe esaawa eno naye ali wano maama nkulowoozaako ennyo era ndowooza weewunyiza okulanga oli mu lipooti yange siina kigenda maaso kyemba simanyi atona abajjajja olw'omukisa webali kwagala bajjajjaabo webalire ddala nina nabbona gwendabye olwaleero nabbona w'amasaka site nabbona nakito gamba n'abantu nti yakwambaza oyaddiza kitegeeza ngamba tinabala mwenna nange nabbona nakito
njagala kubategeeza basebo ne banyawo Katonda yatutondera amayembe nga ge mayambi amazadde era amakumi g'empya Katonda natutondera musambwa nga gwe musambuzi nga bw'olimawo ekisambu n'ojjawo ensonga n'osigawo ebinyeebwa Katonda yatutondera abalongo nga be bannannyini kulongoosa nga be bajjudde obulongoofu bwe bakuyita naalongo oba otuddemu obulongoofu otuddemu omukisa olongoosa omukisa gwo ng'okulongoosa n'abaana abalongo njagala okutegeeza olunaku olwaleero lwamulangira kkubo musambwa kawumpuli musambwa sijja kuyigiriza ku bwa Katonda nga naze ku kijjulo kya lubaale Katonda booza aliyo yagamba Saba Kabona ayogera ku mizimu basibo ne bajja bayimba n'oluyimba gyali ku ngoma tenda eri oludde muno ekyatuleese kusanyukira muzimu okuyitibwa luyinda lwakolaki luyinda lwanjunaki siyewaawo twaze kusanyukira muzimu okuyitibwa luyinda lwanjunaki Kabona Sekitole Kabona Sekitoleko tetwali tula mu ntebe oterere tula mu ntebe mulangira mulekeye mulamu tula mu ntebe ate Katonda mweza mukasa Kabona Sekitoleko n'abanyumiza ekimutuuza mu ntebe abataaliwo n'abategeeza nti Kabona Sekitoleko bwe yakwatibwa emisambwa nga muto emizimu abalongo n'amayembe yatula ku kiwu ky'abajjajjaabe kubanga ffe emisango situtuula ku ntebe n'akola okuva ku makya obudde ne buziba wiiki neggwako omwezi ne guggwako ebiseera ebyo nga nafuzezeeza omugongo zeesiba kubanga mwagala otulaguza okuva ku Mande paka ku Sande n'azimba ekintu mugongo eyo era bakyala baabo be bamulabirira be bamanyi kyayitamu tumulekayo olw'ekitiibwa kye n'okumukuuma nga mulamu kati batuula wansi n'akutukirawo nga tanatuyitira kawumpuli ate agenda otuwa omukisa akitegedde kikubire stressinga kubanga tuba twagala okutuusa message gye mukola ki gye muli kubanga ffe twatumwa eri Katonda era bw'otegeera omukolo tiguliko omulangira guliko Ssaaba Kabona oba olinda ekyenjawulo si ewaawo era bwenkwata foni nesookera bino byenjogedde byeyabadde ki yafesi musanyufu lwaki obolera afaanana bw'ati si wewaawo kale no basebo ne banyabo aliira waggulu ng'ataayiro baale w'abaana yeeyogerera tugende otuuze
ajja yajja yaddako yagenda okukikuba kale ne basebo ne banyabo njagala kwongera okubategeeza bajjajja b'abaana abaweereza njagala okwongera okubategeeza tituli mu kusaba tuli mu kwebaza tuli mu kwegayirira kabona sekitoleko si kyesikonyeeko kyoga nti kinolese tokyogedde obudde banaye basabo ne banyabo tulina okusaako akabaani tugenda mu kabaani tulina okusinza sirebwawo ate sabaali gyegenda okugjako ebyambalo bino tubeere wano ffenna kitegeeza tujja kubeerawo paka lwaggulu sirebwawo ate jjajja kawumpuli yagabudde ekijjulo kiri wano abantu balina okulya n'okukola ki n'okunywa kale nno basebo ne banyabo mbaagaliza okwagala emisambo gyammwe mbaagaliza okwagala lubaale wammwe mbaagaliza okwagala mayembe gammwe mbaagaliza okwagala tonda namugereka oyo guludde wanga oyo serubaale mwenna abasumulule oba muli bakkiriza oba temuli bakkiriza naddala nga mukutte ekkubo ne mujja katonda abawe omukisa maka gammwe abasebe ne banyabo nga tugenda okusaaka akabaani tulyoke tusabe esala esembayo wano abantu bagenda kuyita mu bwangu sokobawo pulogulamu nja kusaba bannabona mutabuze obwani mu bantu webali nja kusaba mutabuze obwani kyemukola bwe babawa ne bunywera mu ngalo oluusi bwebakwatirako ngoye tugenda kyangu lwakubanga bulimu ebivu tugenda kyangu bulimu ebivu olikola bwoti kabona kato ati bwekola naawe gulwawo yange ebyanguya tukole bwetuti akabaani bagenda katerako wansi wano mpolampola ate n'ebyoto tibimala kubanga ebyoto byali baddenga biki bisatu nako bajja kagirawo ki akabaani ako bakakwasa abantu mu ngalo kakwata mu ngalo waliyo ekyoto ekirala nabbona waliyo ekyoto ekirala ebyoto nga bisatu kabona kate puroguramu y'akabaani ngenda gibuuka munyigenga bwe mwakola waggulu tasaba kabona yamalako okusinza nga tibataddeko kabaani kwata akabaani ko mugoyako amanyago esungu toleteekako terakiriiryo
mutwalire mu kwagala kwo tomutwalira mu bulumi naye afiiranga ku nzikirizayo wekubire mu ngalo kubanga tumusaba ewanisalayo kati tugenda kuyaffe tugenda kuyaki kuyaffe kola bwoti masenga wetegeka ogenda kunyoza ebigambo byange waliko mukono mu bwoti ali kyetone katonda wanga gwegululisedde ne serebaale gulume eddoboozi nga baba bonna omwana mukulu
kijibwe manju yensonga lwaki olwali mukulu wadwe muti era mwongedde ku myaka egyamutwedde okuwangala ku nsi ko n'emikisa gyeyongere awangale emyaka 14. Mubufu bwe bumu n'asiima tisaba kabona nga ye omu si akoze omulimu guno gwokka n'asiima bakabona mwenna mu bwangu n'embiro mujje abasinga akaziga akaboge Awewabo jajja ali kusinga bakabona omukisa munzikirize nazze mu kazindalo kano kuba jajja waffe omulangirako bakabona omanyi oli kabona musembere ali mu kusinga omulangira daktari wasajja kiwanuka omulangirizi enza akaziga akagendo kansimbula kojagenda nakolesenga mulandamakala basebo musembere omulangiriza bazoku bakabona mwekka jajja omwerezaawo wuyo omuntu wawo kabona zizinga wuyo munamawulire wa CBS wasabasajja kabaka bakabona muweddeyo akati njagala abayimbi jajja abayimbi be bakwasiza omuzindaalo guno bokka nga bakulembeddwa disani kasasa jajja ndowooza anazaayo n'erinnya mu biseera byonna jajja omuweerezaawo wuyo basebo ne bajjabo wuyo musingeko akazigo jajja asaasaanira ensi bweza mukama wange laba addiridde omuyimbiwo zaavuga kizito jajja saabakirizo wobweddaaliwa bweza jajja laba omuyimbiwo zaavuga kizito tulumanya omusambira babibibikapo totulagafulemu yennyamayo jajja yoyo webale nnyo laba omuyimbiwo amirise engendo jajja amirise engendo musinge buli wayimira ku simeji bamuwungusa buli muntu bwasabanga amuwa bweza mukama wange jajja omuweereza abantu bakoze omulimu jajja laba omuyimbiwo jagala nno okubala abaana nagamanage wama oyebuzabuzizza jajja oyo muyimbiwo nagamanage jajja musajja muyimbiwo weza nnyo jajja nagamanage kulira alima jajja njagala abayimbi mwekka mwe muba musooka abayimbi mwekka ndyoka epita abalala jajja mukulu wakabona sekisoleko wateesaki jajja oyo muyimbiwo ow'ekibiina eky'engoma abasawo b'ekinansi bonna abayimbire jajja ngwaddereddera okusaasirwa oliwo naawe wateekako bayimbi bungi mukisa gwoli eyo omutakasimude jajja awo omukisa jajja kawumpuli jajja bayimbiwo baabo ojajja mukulu wabiga nsamba jajja neryamusirika jajizaayo kanzije jajja waliwo omuntu omukulu ate ow'amaanyi ate ow'ekitiibwa mukyala wa nabbi Hamani Basudde Nakitto jajja emuweerezaawo oyo omuwengalo mukyala wa nabbi omugenzi Hamani Basudde Nakitto jajja yebale okutuwa omukisa anabuddu mumwongere engalo
akuleze Jajjo omulugwalo omusajja wa Kabaka yajja musajja muyimbi Aleku Tyanzoloko Ejanansoni jajjo muyimbi oyo supaticha mwonge mukasa yewaawo bweza omuyimbi masekulusi kulabye wali awo wansi jajjo omuyimbi wosa omumanyi jajjo omuyimbi owuyo musindika akazigo jajja mukomunene Lord Fred Silata Sanyu Banale mumuwangalo asija kulisayo Buganda wange okuzza ekisiki mabega sikuzikiza muliro ate nga era nga buli jengalangasi weewumulira ku lubimbi ng'ogiraba esibye enkwede enkalu ekitegeeza nti olubimbi teruguse basebo ne banyabo ndowooza mubirabye nga bwe byatambudde mwabaddemu n'okugabula ekijjulo nno mwabaddemu n'okugabula ekijjulo okusabira abazzukulu okubasiiga omuzigo okubawa omukisa kyabadde wali kwegamba nga omutala wonna mpaka bula nga kibulaabuza ng'ekubirigenda mu ffumbiro jajja Kabona Ssekitoleko kitiibwa ky'abamweyana byonna eyabiwomyemu omutwe era n'okugabula n'agabula abazzukulu kyokka n'abazzukulu nabo ebeebaza olwajjajja okubasabira n'okubawa omukisa mu ngeri enjawulo bwebityo bwe byatambudde naye naffe nga Olulasangeye online channel netulema kwebaza jajja Ssekitoleko olw'okuba nti yatukoowodde n'atuyita era n'atukyazaako ku mbuga era ku kiggwa Mirembe twazze bwebityo byatambudde temwerabira nti era jajja Ssekitoleko kitiibwa ky'abamweyana y'omu ku abo Abaganda abavaayo omusomesa Munnabusiro bwe yakoowoola kyasaba bamukwatireko bamuyambe bamusondereko afune entambula emirimu gya Ssaabasajja gino gisobole okuba nga tutalaaga ate tugibunyise olulimi Oluganda tusake tukole byonna tusomese byonna jajja Ssekitoleko y'omu ku baavaayo ne Abalasangeye abamu n'emikwano gya Munnabusiro abalala Abaganda n'emikwano gya Buganda abaagala olulimi Oluganda ne Bannayuganda bonna
bwe batyo ne bajja babeere nga bawagira. Kale nno naye tumwebaza nnyo ate n'ekyokukikyaza kyabadde kyankizo nnyo. Twasanyuse nnyo twatuse ku Kiggwa Mirembe kubanga abantu babadde bangi ate era mubalabi nga basanyufu bitya, mazina amaganda gabaddeyo, eŋŋoma embuutu, engalabi ne zisekebbuka ekyabadde wali ndoza mwakyerabiddeko. Wabaddeyo ab'enzikiriza eyaffe ey'ekinnansi bangi ddala. Kojjange Wasajja omulangirizi namulabyeko abaddewo nnyo, era ne Ssaabakabona Jjumba aligaweesa. Ffe ng'Olulasangeye emboozi yaffe kakasa nti ekubeeredde nnyuvu, era awo we twakomye okusaka emboozi yaffe kakasa nti nno oze oyitamu nga bitukulaze. Webale kutugoberera, kusaba osubscribinge, mulikinge, sharinge, commentinge. Twetaaga nnyo obuwagizi bwammwe. Twebaza mwenna bannayuganda batuyanguya. Kale nno olw'Olulasangeye ebyaffe ne biggweera awo, ebyabasumba biggweera ku ttale. Awangale Masumba. Thank you.